Eggulo nga poliisi eyise taata we yali Sipiika wa Palamenti Jacob Oulanyah Muzeeyi Nathan Okori, omumyuka wa ssentebe wa NRM Buganda Godfrey Kiwanda Suubi, Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala babitebye ku bibazze boogera nti yali Sipiika Jacob Oulanyah yafa butwa. Kati leero omubaka wa Kira Municipaali Ibrahim Ssemuju Nganda asabye Omukubiriza w'olukiiko lw'Eggwanga olukulu Anita Amongo atangaaze ababaka oba Palamenti erina kyekozeewo ku kutya okweyongedde mu babaka awatandise n'okutya okulya ku Palamenti nga batya okulya obutwa. Is whether you, Madam Speaker, and the administration of Parliament have taken procedures, because we need to be advised as police investigates what do we avoid. Do we avoid eating in the canteen? Do we avoid, what should we avoid? Omukubiriza w'olukiiko lw'Eggwanga olukulu Anita Amongo ategeeza ababaka tebagwanidde kutya ku nsonga eno kubanga taata w'omugenzi Oulanyah teyagambako nti mutabaniwe Obutwa yabulira ku Palamenti. First of all, the father has not said that Jacob told him that he was poisoned in Parliament. That has not been said. And what we are hearing from the father is just a mere hearsay. Onategeeza nti abagambibwa okulya obutwa bwe baba nga balagajjalira obulamu bwabwe ne babulira ebyo gye batambulira baleme kwesiba ku Parliament terina abagaba obutwa. As of now, let the investigation go on. Parliament is a very safe place. That one I can tell you. But poisoning cannot only come from Parliament. If you go live in a reckless way in your constituency, then don't blame the blame to Parliament. Akuyodovuga gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga asabye gavumenti ebulire bannayuganda ekituufu ku nsonga y'obutwa okusinga lwe batandika okusikaasikanya taata w'omugenzi Oulanyah mu kifo ky'okumuleka akungubagire mutabaniwe. So when we see statements in the media that an old man smarting from the loss of a son and a sick old man is lined up and all over the media, police is making, uncoordinated noise about it, we get concerned whether there is still a coherent state that can properly investigate or they're just politicking. Wano omukubiriza w'olukiiko lw'Eggwanga olukulu Anita Amongo wasizidde n'asaba ebitongole ebinoonyereza biweebwe obudde bimalize okunoonyereza ku nsonga eno ey'obutwa era ne bannakigwanyizi bajja ebyobufuzi mu kufa kwa Oulanyah. We are still grieving. We are still grieving. So issues of investigations must go on. If it is true he was poisoned, let the culprits be got. Omubaka Ssemuju ategeezezza nti kyabadde asinga okwetaaga kwe kumanya oba Palamenti yataddewo okunoonyereza okw'enjawulo ku bigambibwa Oulanyah yafa butwa nga ku Palamenti wabadde asinga okubeera. Bagamba nti omuntu gwe mubeera naye wamu bamuwadde obutwa oba tulina buvunaanyizibwa butatya. Sipiika tubadde tubeera naye mu Palamenti, so Palamenti ebeera n'okutubuulira n'okutugumya nti obutwa obwo ebimu ku bifo bye balowoozaako Palamenti teriiko. Kimale mbuuza Sipiika atubuulire, because gavumenti ng'eri mu kunoonyereza ne Palamenti erina okuteekawo okunoonyereza okwayo, kuba mu Palamenti y'omusanvu tulinako ababaka ab'emulugunya wano nti babadde babaweera obutwa mu kantiini. Kati gavumenti ng'eri mu kunoonyereza eri mu kuyita abakungu, ffe tubeera ne Sipiika, ffe tulina okutandikirako okutya maybe n'abawaka. Naye owaayi n'ebintu byalo tebiriike kakati naye kirungi ffe bitusaze tusiiba naye abatasiiba tubagamba nti mulye nga mwegendereza kubanga Abaganda bagamba awali omukka tewabula muliro ate bw'otuuka ku ffe abagala enkyukakyuka ddala mu ggwanga lino tukimanyi batuyigga naye ne Mukama atukuuma ffe Mungu yatugamba innaka mayitu wa innahum mayitun, omuntu atuuka kufa okujjako ng'entuuko ye etuusa ate buli mwoyo gwakombezebwa kufa naye era temutta abantu ku bwereere bannange buli alina obutwa buzzeeyo gye wabugula eggwanga libeere seefu. Yuda Musisi BBC Serefina agesigika. Webale Yuda Musisi n'ensonga ez'obumpi